kati omusango gwe nazizza kuteekako kifaananyi kyemuke bakuvunana ekyo otegera ndowooza sijja kukola apology n'emu yetonde kuki ekifaananyi kya MK kiveeko kuki kankubulire if there are 5 people who support and like JNMK mwendi otegera actually sanita bwe returninga mu Kampala credit yonna egenda wuwe Muhoozi bwe yali aduumira amagye mu Kampala tewaliwo mukubi wa katayimbwa in fact singa kisigalanga bwe kiri nti gangs zitekiriza over kitegeeza aduumira amagye ali incompetent aduumira police ali incompetent yes yiso n'ebitongole bino n'ebirala by'okwerinda otegera ndowooza yes so it works in his favor in their favor singa bavaayo yes. ne baza sante mu Kampala otegera ndowooza enguudo kankubuuze enguudo SFC zeekoze abantu bagamba UPDF esobola okukola enguudo bwenzityo yogera ku Nambole Stadium kati njala jeno MK are raining over all the security agencies bafixing Kampala tutuuka tutyo okubeera Kampala ng'otyo okufuluma ogenda kaduuko gula ekintu sawa 2 tutuuka tutyo okubeera Kampala nga bwe mwawukana ku mukolo buli omu alina okukubira munne nti bannange batuuse bulungi nga tulina ebitongole by'okwerinda nga tulina yiso tulina crime intelligence kankubuulire nno General Damulira mukwano gwange an amazing general bintu bingi ebireese crime wano mu Kampala wati mukimanyi General Damulira omulimu gwe ku detectinga buzi bw'amateeka buzi bwa misango menyi bw'amateeka otegera ndowooza kasita amala otegera nti waliwo ganga bweti ezize emisango bw'agiola magambo director wa CID Tom Magambo omulimu gwe ku compilinga evidence n'agikwasa state attorney DPP n'agamba nti obujulizi obuleeteddwa gana agavubuka gonna ge mwaleese ge gabadde gatugomya abantu gatwalibwe mu kooti unfortunately be babatwala mu kooti bamala eruziro bekitalya wiki bbiri nga babata you get it police ekozo gwayo sema ekozo gwayo naye kooti nezibata ate kino kakibagambe mwenna mupulize tewali muntu alina monopoly ku patriotism waliwo gatoli patriotic don't be fooled patriotism tetegeeza NRM patriotism tetegeeza PRU patriotism tetegeeza NUP patriotism tetegeeza DP oba FDC patriotism tetegeeza country code Uganda omuntu asobola okubeera mu FDC nga ayagala eggwanga okusinga NRM omuntu asobola okubeera mu PRU nga ayagala Uganda nga gyenkomeza nga ayagala Uganda yes nemwagala okuteekawo embeera nti there is a small group of Ugandans abaagala ennyo Uganda we all love Uganda we have a stake in this country called Uganda kakati bwe kuba kwogera mazima bwe tosobola kumanya ani mu ani 2 ani 3 anti naye gwe bw'omutuma era bw'okwata bw'oti n'oŋŋamba nti okubye balabe balinga abataasoma okirabirawo nti namba emu n'oleeta matyanzi butya nti namba 2 oli najja n'akugamba dogo lyo najja n'abuukabuuka n'agamba kase piki wujja n'okirabirawo nti emu 2 3 okitegeera omaye abantu bwe balina omuze gw'oyogera ebintu ate leero kamera mugimuwe temukola close up mukole wide shot twasembayo producer wide shot fenna buli omu abeeremu wuliriza this is a popularity battle it is not a musical battle yagamba ntya kintu kyokoze